Skini bamukutte. Just immediately after Alien Skinny akwatiddwa wetwogera weekend wa kujirira mu nkomyo bigenze bitya bwe biti bibadde mu mawulire agakagwawo okusinzira kwa muli okumpi ebatutegeeza ne batugamba nti Alien Skinny olunaku ne gaali ye bwe batu bakedde ne bagenda ekitebi okuyimba ku ssomero eryo wabulanga wano badde bagenze okuyimbira abasirikale abajaguza mu mbeera ya patriotism ndozinzo kwayita abasirikale oba bakumaddembe abeddala erisooka ekibadde kitya Alien amala okuperforminga wano wonna embeera weetabangukidde abamu betogerera bagamba nti abantu bakubye abala bagamba nti ye akubye abala bagamba nti wabaddewo okunyaga jukira atambula n'egganga eyo okusinza kwerabiddeko n'agabwe era wano ate abo buyinza bo bagamba nti balabye kenyini ne babugobamu obwala embeera ebadde ekya ono mulawulo wa Fangoni agenda kwogera kati maasa wate olwo information data abasoga bamugambye nti wetonde abasoga balabuda Alien Skinny wetonde waliwo omusoga eyamusubiza okumuloga n'okubugamba nti awo agenda kufuna ebizibu gwe oloza bye bino oba neddembere badde eti ekitebi bweti bwe badde Alien Skinny bamukutte. Alien Skinny bamukutte abamukutte ba military police. Tetumanyi bamukwadde ensonga ki kubanga amaze okufafaminga wano ekitebi ku ssomero buli kimu ne kiggwa jagenze mu kkubo gye bamuwuutidde gye bamwambushingidde so tugenda batubawa updates waneeno tukole follow up berenga mutegera kye kigenda mu maaso. That's what they are telling Our dear patriots today, we shall share about 2 or 3 core values of patriotism. I'll begin with the hard work. In patriotism, we teach young people to be hardworking. And we follow the biblical teaching, for it's written that a man who does not work shall not eat. Kino nno kyolaba bano abaana ababanguse mu training za patriotic Alien Skinny yagambye nti talidda busoga wemba mwagala adde busoga mumufuule kyabazinga okumala wiiki 2 oba mumuteeke ku lutinda awo ku bridge mutegewo statue ye okusookera ddala naffe tumuwadde ennaku 14 atwetondere kubanga kyabazinga iseife ekisegesege ekitaliibwa nsolo taddibwamu takwatibwa mu kamwa kyabazinga abeera omu era oyo ni baba waife bwagamba ku lutindo talina nnyo kyatwongerako kubanga si kyabulambuzi tuteekawo wali ekintu nga kyabulambuzi kakati ali Skinny tugenda mulambulako kimpisa buli wabeera voola avuma abantu bamuyitako ku mukolo gw'amani empiganga yavuma abantu era bamukuba bucupa n'emmotoka katono bajasa kyateekwa okubaamu kwe kubaamu obuntu bulamu amanye nti bw'oba celebrity oba kyakulabirako abeeremu empisa bw'osiiwuka empisa tewali amwagala era naffe twagala okugamba toyirangayo kuidda busoga era lolirayo sala kira tujja kufubutula emigo tukutyamye ni wansi olire tuida kumaana oida kukyolya naye tolowooza nti mwanditudde wansi ne muteesa naye bigwewo kakati ayongerako ki ku busoga oteesa n'omuntu ng'alina validation nkugambe talina mpisa obwakyabazinga set ya norms and values kakati ye talinaamu mu ebyo kakati tulina kye tuteesa naye naye kye tumuwadde atwetondere kubanga avodde kakati omuntu avoola kyabazinga tolina kyoteesa naye talinaamu mpisa ali supposed genda mu tterekero lyakubangulwa kyetuteeka omuyamba nti oba tumutwale ku bujagaali tumukubireko emizimu asobole okutereera oyo tetulina dialogo kubanga tetumwetaaga okuvoola region tekikosa kariya ye anti kyenkugambye nti yandibadde kyakulabirako kakati abaana abamu tebasobola kumwegomba kubanga bagamba omuntu woba otuse ku level naye nga bwoyisa bwoti oba tolina mu makulu kakati woba ogambye nti togenda kusala kira tumwetonde tulina abayimbi bangi tulina ba land soldier tulina ba black tulina ba maro abaana bangi abavudde busoga kakati agenda okufiirwa nti tajja kujja kukola kufuna nsimbi busoga era naffe kituyambako nti aleme kujja kubanga ne bwandibadde ajja kiraga ndi suffocating abaana baffe kitegeeza nti ffe talina kye tujja kufiirwa ye yafiirwa kubanga abadde ne bafaanibwe okujjako era bw'atatwetondere tugenda mulonchingako campaign kumuzira nti bw'abazze abantu bonna kubanga tulina n'abasoga bangi nti bw'aba akoze n'ekivulu
tusobola okwemobilizinga ng'abasoga tugamba oyo ekivulu kye tugendamu yatuvoola era yavoola n'obwakyabazinga. Alien agamba abasoga bali violent nnyo baamukubanga ze ekivola bayanyiiga. Empisa ze zimukubya y'omuyimbi yekka asoose okujja ebusoga. Abayimbi bambi bazze ebusoga era abayimbi bangi abavudde ebusoga kakati asooka atuule mu kisenge kye yeebuulire. Eriyo n'emisango gyali wano yagenda n'ensambya n'akuba abantu baali basoga abamutwala mu kkomera baali basoga. So Alien Skin tukuwa amagezi weddeko weebeereremu weebuulirire odde mu buntu kubanga ebirungi biri mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Azawi ayina sad story eyeetaga okubaako by'oyigamu Munnayuganda nkusabajwe mu budde akawanvumu naye kali wathe okuwulira. Azawi ne Pasco Live bwe bati babadde. Nze nakolako sheeyeru nagendako eyeruweero. Bali bampangisiza naye nga omuntu gwe bayitamu okumpangisa sente teyazituusa. Nejjukira tukola naye so tutuuka eruweero saawa zituuse ez'okupafominga nga mu bosi bamugamba banaye balansi w'omuyimbi wagambye tunaatuuka ku venue tugenda kuwa ki sente. Anga omusajja atugamba manyi mukwateemu kaawo mulinde nze ntambulira ebiseera bisinga mba ngende either nkozesa super custom oba Noah. So tutuuka ku venue awo ekakasaawe bakayita eruweero kasaawe something so tuddawo tulinda sente nejjukira tuwere sente tuzimubanja emabega eno yonna tumugamba naye leeta sente naye nga tugamba amajja but this is somebody that we trusted. Kati tutuuka awo tudde mu motoka ndimu ne wizi n'abantu babiri nali ntambulira ngenda okulaba abasajja ba bodyguard 12 bajja beetooloola super custom. Ngano ngamba driver manyi no wategedde wano tolinda bintu kutabuka vuge motoka tuve wano. Obuzibu bwe twali musiraamu gwe twali naye nga tali sharp yalinda kulaba abasajja atandise kuba motoka bagamba vaayo gyoyimbe nga mugamba linnyako. Ate before all that happened nga tumugambye muganda wange emotoka gikyuse etunule e Kampala ng'aganye emotoka yasigala etunudde Kiddaggulu. Abasajja bajja batusalako nga mugamba linnya emotoka bagenda tukubira waneno ze sina amaanyi garana ng'ajjukira leeta ng'abasajja ze gwe kyobamanya twali ku luweero okwo nga tuli ku road chase okwegoba okwo for like an hour paka Mijeera. Kati ng'omusajja iye tuli mu motoka nkuba amasimu eno okuswanzi bagamba bannaye abasajja batutta emotoka nga hampu era nze Mukama yatuyamba netagwa ku accident. And bino byonna byanfolding at that time there were so many cases of abantu bayingira police ne babbe mundu ne bakuba ba police. Katutuuka Emijeera tuvunawo ka police ketukola ki ketuyingira batulaba tuyingira bana basajja bajja batuvaako emabega balina Benz olwo n'omusajja omulala musirikale osiweeyo musajja ali very very violent musirikale naye avaako mangu nga tuyingira ka police. Tutuuka kati abasirikale bamanyi babbi tuzze nga batandika kuba amasasi ekiki yes ekirungi baali bagakuba ze mpuliddeko bullet ng'ewulikika wano close kwa musajja yali entebe gye nali ntuddeko we yali ayimiridde owa musirikale kagamba mwe mukola ki wano nga naye nga already nange ekintu kyantabuse kuba amasasi mu bbanga nga mugamba naye mukakkane nze ntandika kaaba omuvubuka gwe twali naye maaso nga gamba naye mukakkane mufulume kati tuba twakayingira police nga ne buno bwatu few seconds nabo nga bayingira bonge emotoka bagifuluma kuba already police we bali bamanyi nga bagamba mulimu omuyimbi aganye okuyimba abantu bamusasudde sente ze abantu bali mukono n'ebintu eruweero ku kisaawa aganye okuyimba nga bagamba bannaye tusooke tukakkane mumanye what has happened nga tubanyonyola nti omuntu gwe mugamba nti yansasudde ne sente ze mukuba already eri yali yabagaininga sente endala nga naffe nga tugamba ki
sente ddala okitegeera naye ate nga ne sente zeyatugamba tannakola ki kuzituwa nga nze mbagamba bane ekinemeseza okulinnya ku stage babadde tebanansasula nze tebaninda kwogera ebyo nga banyingiza kaki kaduukulu nga bangamba gwesokootula okitegeera so tudde mundaawo nze singira nze kankulira endongo eno erimu ebirungi nina nettaggali gwendeetedde nze nali sibiranako mukomera banyingiza kaduukulu abaana b'entambudde nabo batandika obbakuba ebigala by'emmundu ku mutwe era omwakyala n'enkovu okitegeera kati nga ngamba gaye yabadde nga booking agent nga mwawaki toyogera amazima ati musajja tobagamba tonnaba kumpa yadde n'ekikumi wakola deposit yali ya miliyoni oba 2 okitegeera ate ffe tuba tugendeyo ebiseera ebisinga mpafomingira miliyoni 10 outside Kampala mwaki tobagamba nga tandika obbagamba nga ndowooza abasajja yali abasabye miliyoni bazaali 15 kale zaali 10 naye nga ffe natugambye tujja 7 zaalina I remember very well if I'm not mistaken kati ng'aba akyabinnyonnyola mbategeera nti nga naye bamuyingiza kaduukulu olwo muli babiri munda ne ttiimu yange tuli babiri munda ne ttiimu eri munda bonna babataddemu kajjukira osi eyali ajja atugoba ne bagaye abatubuukinga eruwero ajja atugamba mu abayimbi b'e Kampala mwepaka gwogenda sula wano tugenda kulagirako bwereere nga mugamba banenzo nange bwebage nze sina kye naakoze nze nange nina abambuukingira ebintu so I don't know what happened but we can get to the bottom of this tuyingira kaduukulu munda tutudde kati omu ku bakyali bange ng'avaayo nga bagamanyi omimbi tasolasula jjukira bw'osula ku poliisi ku makya mukeera mu pareedi nga bakupareedinga n'ababbi muba temulina ngatto okitegeera temulina ngatto omuyimbi w'eggwanga era wali mugenda kundaba ku mawulire awo I don't know era ekyanyamba nti the guys who are behind bali basajja bambi nga bategeera bulungi